bulijjo bwetaavu y'ensibuko y'obuyiiya nga bwe gutyo n'amafuta bwe gaabula omukenkufu kwe kuleetera engeri gy'osobola okugeekoleramu awakaawo. Tubadde tubasomesa olw'embeera eri mu nsi. Tukimanyi bulungi nnyo muyinza okubeera eyo mu kinyaanyanya amasannyalaze ne gagenda abantu baffe abakinjaaji guno mulimu mweyongere okugaziya ku nfuna yammwe kubanga amasavu muba nago kubanga amafuta gano tubalaze gava mu masavu ag'ebisolo byonna amasavu gonna ofunamu kubanga bulijjo mumbuuza amasavu gaaki leero kambabuulire mu programu esembayo gano gaaki gante emweraliikirira nnyo naye tewali tabbo kubanga generator tebuula teriimu halaamu na halaalo terina tabbo ate gano ga mpuuta mpuuta Busega yali atuwunyirira bannange ng'osanga abalunnyanja n'abatunda ebyennyanja amasavu bagasudde awo mu myala Busega bwenna ng'ogamba Busega ki ekibiirawo naye nga musobola okukolamu amafuta aga biodiesel namwe aba hoteli oyo asigadde aba chips 5-star hotels zote zikiriza kuddamu kufumbisa oil oyo osobola mukozesa twandigettanidde okugakola kubanga ebigavaamu nga Uganda tubiina sagala mube batiitiizi nnyo muzuukuke muve mu kiboksi amasavu mangi era mu lulimi olwaffe olw'ekikenkufu tugayita BT100 bw'owuliranga ekigambo BT100 omanya oyo biodiesel ne bw'oba otambuddeko n'ogendako e Bulaaya kasita olabanga BT100 ojja kuddayo buzi obagambe nti omukenkufu ekyo yakiŋŋamba era nkimanyi bulungi nnyo ndi buziga. Diesel ono alimu ebirungo ebiwerako byasinga diesel omulala. Bwe tudda mu science lwaki amafuta gano malungi kubanga abasingadde mu ŋŋamba tatubitegeera bambi tukyali bubi nnyo abasajja bali kubwengula bali mu bwengula tukyalina kugamba nti kino tekisoboka sikiwuliranga nawe bino ebintu byadda nnyo mu myaka gyatuusa kino kyenkola kya bulijjo si rocket science kanyomero k'omukenkufu Prof Bioresearch tetuli mu rocket science nga bw'olaba ebisolo bwe bifa kati ng'ebunyole eyo ebisolo byafa empologoma endiga ebisi n'abantu n'ebimera bwe byafa ettaka ne libikka ebisolo ebyo kye bayita phosphorylation kati phosphorylation eyo ekintu tekivunda kuggwaawo wabula kikola bukozi buto oba gwe bayita crude oil kati bano ge bagenda okusima naye kati kino fe tuyisa shortcut buli waggulu w'omumanyi waliyo Prof Bioresearch n'omukenkufu nti kyekyo kyennyini nti ebisolo bino byennyini tetubirinze kufa tubiggyemu masavu bali we balindira phosphorylation mu myaka 100 wano mu dakiika budakiika tuba tukoze kye bayita trans-esterification emotoka ne bwebuguma ne generator ne bwebuguma tegakwata muliro kye tuyita flash point ebintu nga gasoline birina flash point -40 gasoline kigeza tasobola kukola mu motoka asobola okukola naye nga amagezi gaba ga kika kya waggulu kubanga akwata mangu omuliro nga bw'olaba petroli akwata mangu omuliro naye amafuta gano tegakwata mangu muliro era European Committee on Standards negawatiki negamba kiyitirivu omukenkufu genda maaso amafuta gano tegata kirungo kye bayita sulfur yasinze okutta abantu yasinze okubaleetera kookolo n'endwadde z'amawuggwe kubanga sulfur bw'aba mu mafuta neyegatta n'oxygen bikola sulfur dioxide akola ki? It is a respiratory poison. Biodiesel ne baba kugaliramu mu garage ne motoka ng'ekoledde omuntu takosebwa kyokka teweetantala n'okozesa omunnyo ogwa bulijjo ng'otabula mu mandule nga bwe twakulaga kuba gwonoona yingini. Badde magamba tumukozesa omunnyo ogufumba baguyita sodium chloride. Guno omunnyo wedda gwe tukozesa baguyita sodium hydroxide asika ali hygroscopic asika amazzi akola nga catalyst era takosa engine naye ate guli ogwa chloride gukosa engine. N'olwekyo tuvanga ku mpozi omukenkufu buli lwa Sunday saa 7 tuvanga ku mukenkufu essaawa yonna kubanga yali tugula mu kiboksi tulabe nga naffe tweyagala era olw'okuno olujja lindirira enkola y'ebikajjo naddala nga tukamulamu omukyuzi wamu n'okukolamu soda. Bye bye.